oluvannyuma lwa famire y'omwami yandibadde emugumya mu ssaawa eno olw'omwana we okumwegaana ng'ate bakizudde nti alina ebituli ku mutima. Wabula mu kaseera kano yeetaaga obukadde obusoba mwana okugenda e Buyindi basobole okulongoosa omwana we ebituli bino by'alina. Omuwala ono katumulabe. Jennifer Mirembe nga mutuuze w'Eruweero era nga mu kaseera kano ali mu kunoonya obukadde bw'ensimbi 40 okugenda e Buyindi okusobola okulongoosa omwana we Divine Nabatanzi oluvannyuma lw'okumuzaala ng'alina ebituli 2 ku mutima. Namuzaalira Luweero, eddwaliro eddene Luweero General Hospital. Mirembe agamba nti yazaala bulungi omwana we era ne bamusiibula mu ddwaliro ne badda waka, kyokka yali yakabeera waka akaseera katono nnyo Nabatanzi n'atandika okulwala. Yali agenda okweza omwezi ogumu n'ekitundu nga nfulumya enfumba nenzirayo omukyekingeko nga yeebase. Nagenda okumusanga nga aye ebyovu ebya yero mu kamwa nga bingi nga yeekakabwe kasookussa. Nenziruka kakilinika ak'okumpi awo ne bansiibula ne baŋŋamba ŋŋende ku ddwaliro eddene ery'e Luweero. Ekyamuwaliriza okuddayo mu ddwaliro era ne bamusindika mu ddwaliro ly'ab'emitima giyite Heart Institute gye baakamutemera nti omwana alina ebituli 2 ku mutima. Namutwala ku ddwaliro eddene ery'e Luweero ne baŋŋamba yeetaaga okisigeni naye okisigeni taliiwo amala. Ne bawandiika rifaalo ku ddwaliro ly'ekiwoko. Kati ne bawandiika rifaalo ne bansindika e Mulago mu Heart Institute okukola echo nga bo basuubira nti omutima gwe gwandiba nga guliko ekituli n'emisuwa gye gyakyama. Omusuwa ogumu gwakyama ate munene guyiwa omusaayi omungi, volume ennyingi mu mawogwe. Kati n'aŋŋamba ensonga ye yeetaaga kulongoosa ate nga si mu Uganda, yeetaaga okumutwala e India okumulongoosa. Ono agambye nti yasooka kutegeeza mwami we kyokka omwami n'amwegaana. Sajja yaŋŋamba sirika tobinyonyola, nali nkyabimunnyonnyola. Naŋŋamba nti yeetaaga biwuliriza mulindemu. Nange neemulinda okumala ennaku nga 3. Neemuyita era nenjogera naye. Naŋŋamba omwana si muki, omwana si mulwadde. Oyo omwana mutwale ewaka. Ogere ne basenga omutwale ewaka. Kyokka ate era bwe yaddukira ewa nnyazaala we naye n'amwegaana ng'agamba nti bo tebazaala baana balina bituli ku mitima. Natwalayo omwana ne balaba empapula bo bagamba omwana si mulwadde, omwana empewo z'ekikazi ezimulwaza. Kati neyongera obubeggayirya ne mbagamba ebintu by'eddwaliro bifulumye. Suubira singa mpewo z'ekika oba bulwadde bwonna obutalabika abasawo tebandibulabye. Mirembe agamba kino kyamuwaliriza okuva ew'omusajja agenda anoonya akazigo yeeyombekere. Twenadda ewaka nasanga omwami wange ng'ali mu nnyumba n'aŋŋamba mbu ntambula, we mba ntambudde nti ntwala mwana mbu mba sigenze mu ddwaliro, mba ngenze mu wenzi, mba nina gye mba ngenze okulaba abasajja. Naye kwasa eyo ensonga era n'aleeta kapikaapu ewaka n'asumulwa buli kimu mu nnyumba n'atwala. N'agamba nze kankwesonyiwa oli mukazi muzibu. Sajja n'andekawo mu nnyumba nembeerangawo bwentyo mpaka Landlord yaŋŋamba, yayogera nange n'aŋŋamba embeera togenda gisobola ng'olina omwana omulwadde ate nga olina okubeerawo omusajja yakuleka. Badde nkuwadde omwezi gumu ogendeko ewammwe. Nembeerawo ŋŋamba obulamu tebugenda kusobola bwe buti, nensalawo ntandika otambulanga mu bantu okusaba ku buyambi. Nawe natandika nenfuna ssente zisobola okumpangisa kuba nayisobola kuddayo waka ewaffe wala eri Embaale ate nga obujjanjabi omwana abufunira Mulago. Ono atuuse n'okwoza ku mmunye ng'agamba nti embeera y'omwana we emweraliikiriza. Embeera gye mpitamu n'omwana wange si nnungi n'akamu, ne ssente ze bansaba sizikwatangako, siziwulirangako, ssente nnyingi.
wano wasinzidde n'asaba abazirakiso okuvaayo okulaba nga bamuyamba asobole okutwala omwana we mu ddwaliro ajjanjabibwe. Bannayuganda mwenna gye muli, bamaama mwenna n'abataata, saba munzirukire munnyambe bambi nsobole okuwonya omwana wange. Mwana nga assa bubi abeera mu mbeera embi, kuba abasawo bangumya ne baŋŋamba walongoosebwa asobola okutereera. Bulijjo okugaba okutono kusinga okusaasira okungi, kale waakiri ku lw'omwana ono kwata kyonna ky'olina asobole okubeera ng'ataasa obulamu bwe ebiseera bye eby'omu maaso bitangaale. Bulijjo essanyu ly'omuzadde abeera mwana kuseka, so nga n'essanyu ly'omwana kwe kulaba maama ne taata nga basanyufu, wabula nga kirabika kwaya ya famire eno yazzeemu zizinga, kubanga omwana taata yamwegaana ate nga ne maama gaakaaba gaakomba. Abaffe wano omwana anaasanyuka atya era n'omuzadde anaasanyuka atya ng'omwana ali mu mbeera eno? Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.